Butcherman, lwaki tokoomako omukazi wo? Are you the lion in the family oba omukazi yakutegerera? Nawe yamanyidde awo. Yo kitegedde. Ekyo nakyo kiraga oli muntu atakiriza nti omukyala alina ssemu bufumbo. Tataketa abadde n'omuze ogubaleeta ku ntandalo alinda kyo muleeta ku ntandalo. Actually nebaza nnyo Butcherman woba nti ddala owa mukyala w'ebbeetu nti ne basajja banno bakiraba ndowooza bajja kuyigirako. Abeera nayongera okwanga amugamba neegendereza gamba mukyala we ebintu byange waba tabivuddeemu. Tuli banaku bannaffe, muli banaku bannaffe, you never know what can come out. Wabula tugudde ku mama ghetto. Akyogereko yengo omukyala yatugamba teta yanobako nanoberako ewange biki nsuubira Weasle kwe yazze. She knows the story. Yeah, very. Byayogerako alina obukakafu. Ebigambo ebyo byayogera nti Weasle omukyala yamutolokako kolumu ekiro najire wange mu towel byaviiriddeko omwami Weasle okugamba mukyala waave mu bintu byange. Ate nakubira Butcherman atalina namba ya mama Weasle. Mwami gamba ku mukyala wo. You know, you're the ones that control us in marriage. Butcherman ajamuteeka ku ntandalo ojjukira bye yateeka ku. Era audio bagitadde gye bawadde Butcherman. So kyobola banaffe twagifunyeeko. Kirabika Butcher ku mama ghetto tazannya tagala kwogera ku baby mama we. Audio yagitadde. Era mama ghetto we tumukubidde agambye nze wendi mujje omwami yampe beetu. Let us talk tell those there Weasle before we can have Mama Ghetto's response on Weasle. Kali. Yo Rasta wagwan. Yeah, I'm doing fine. Bambi Rasta nayogera nawe luli nga njogera ne Rasta ayi empologomeza okwogera ne mukyala waayo newulira nendowooza mukyala wo yempologoma gamba mukyala wo ave mu famire yange nkusaba busabi gamba mukyala wo weba yempologoma nga gwe empologoma enkazi nja kya understandinga gamba mukyala wo tamanyi gye tuvudde gw'olinawo omanyi oli munaku nganze omanyi gye tuvudde gamba mukyala wo tamanyi mukyala wange nange simumanyi sagala namumanya control ajja biteeka ku next level kuba tayina evidence beyond reasonable doubt nja mukwata defamation. Yeah, thank you. No, sirowooza na ku Weasle saawa zino because domestic violence nsonga nkulu nnyo era nebaza abakyala abavuddeyo okwogera ku nsonga eno abakyala nga Shiba abakyala Daniela Atim avuddeyo n'akyogerako ne Shiba Gashumba yavaayo n'akikondeminga my OG Posha Aloyo naye yamaze n'akikondeminga. This issue is bigger than Weasle and Sandra. Ate ensonga eno ya domestic violence egenda nnyo mu maaso e Uganda. Kigambibwa nti buli ddakiika 11 waliwo omukyala akiyitamu e Uganda. Ezo statistics mbi nnyo. So nze sijja kutiisatiisibwa ne Uganda yaffe si yakutiisatiisibwa. No? Sinnalemera ku Weasle. Ye Weasle nga ye waaba ayagala bamwogereko bulungi. He should act accordingly in public. Kitegedde. Eno ensonga it's all about domestic violence. Sandra we yasooka okuddukira ewange because I knew nti ono mwala she's from Rwanda, something bad it is a bad reputation for the country. Nagambako General Salim Saleh, era General Salim Saleh yasitukiramu n'amufunira ticket, she cancelled her ticket and didn't go back, which was okay, but because domestic violence si nsonga mbi nnyo mu community yaffe kyobola n'omukulu oyo yali asitukiddemu. But this time around bwe kibanga Sandra yaddukira ewange nga naguno omulamwa ogw'okuendinga domestic violence mu community yaffe guli valid in this time, sigenda kupowa. Not towards Weasle, no, towards the fact that domestic violence terina kubeerawo mu community yaffe. Tulina Domestic Violence Act yeetaaga okwenforcingibwa, abantu beetaaga okusomesebwa bamanye what is domestic violence. Abakyala mbakubiriza okuddayo okusoma. So many things need to be done. Defamation kwe kwogera ebintu by'otalinaako mutwe na magulu. However, videos and pictures of Sandra and Weasle committing or being victims of domestic violence are all over the internet nga nsinze yabiteekayo. So what defamation? Totidde bigambo bya Weasle. Ate mbagambye Uganda yaffe si yakutiisatiisibwa kati nga nza ntiisatiisaako ki? Abantu balina okumanya nti they are positive relationships. Positive relationship ye balancinga. Mu Burasta omukyala abeera empress akkirizibwa expressing her opinion and to do what they can for society. Yeah. Yamanye ekituufu. Sandra waba yaddukira ewange last year na she confided in me. There is a truth and actually Ugandans need to know there is no smoke without fire.
nze ndiwo ku lw'abakyala abakiyitamu ku nsonga eno era nina ne meeting ne speaker wa parliament. I am going to parliament to speak on behalf of women to make sure that Domestic Violence Act of 2010 is enforced. Yes. Kale, there you go. Thank you so much. Thank you so much, my ghetto mama. She's not a ghetto mama by mistake. She's ghetto but uptown. By the way, wotuka ku mama ghetto. Ngomumanyi bulungi zidira namulabanga kao ku kwa kamwese wa mkwano wa Distant Future ne bawe. Long time. I think that was 2019 ngachali campus 2020. So I love her so much. Ntiye mutunga wobera na yo manya nti she's ghetto but uptown. Ina character. I know. Actually nze ndowooza nti okwatakinga Butcher. Okwatakinga mama ghetto. I rather attack a Butcher. I know. Kubanga omukyala agumira Butcherman n'azimba Butcherman n'amufuula eba mwawuli mumbeera yonna n'amubeerako n'atamuta. Let's go for a break to connect sentence abakama baffe bwe tujja emboozi zikyali nyingi waliwo eziri ku spice Diana that is zukuse bingi katoke twetwe mutukomewo.